Kansooke okulamusaako gwe wenna gy'oli mu nsi okwetooloola ensi yonna era mugyebaleko muli muti eyo nange gye ndi eno mwe kwesese nkyamoga bannange agafa ekamookya wali wamu n'ekitebe kya poliisi bannange ekibiina kino ekya NUP bwe kityo nga kikyali mu kugugulana ne poliisi ku ssomero eribangula abakulembeze NUP School of Leadership wali ekamookya kati poliisi bwetu nga eyagala NUP ejiwe content yenna gwebeesomesezzo bagweneesomesa mu wiiki nti balina okumusubmitinga eri poliisi NUP negamba tekijja kubeera nga kisoboka era bino byonna babiganye nga babigamba Kira Road DPC teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa kyali nnyo ebuluma gye wali ku lw'ejjinja balina ebizibu ebyenjawulo nkubireko ku simu ze ziri awo ye Haji Haruna omusomi w'edduwa ate gwe munnange eyandiyagadde airport taxi oba ayagala special hire nga oyagala omuntu omwesigwa kubira omukulu ayitibwa Mukisa ono asobola okuyambako okunonako airport oba okutwalako airport oba okumutuma wonna mu ggwanga erya Uganda wewandiyagadde okubeera ng'omutuma kuba ku 074 0 5030 074 0 5030. Poliisi mu nkola eya Save My Job kuba kakati wano order from above mulina okumanya biki bye basomesa mwe temumanyi kikigenda mu maaso eyo abasajja bagenda okuleeta abantu enjasa biggu kino nno kyeraga lwatu nti kakati wano content babeera bakimanyi nti yoyo content ddala abeera asomeseza ddala abantu okugjayo biri bye baagana okusomesa mu masomero bye baaweera okusoma ebyobufuzi babiwera civic education kakati olwo ekibiina kya NUP kiggulawo ekitebe eb'essomero erisomesa eribangula abakulembeze abaddala bannange ekibiina kino ekya NUP kiganye ekiteeso kya poliisi ekya Uganda Police Force okubeera nti ekibiina kino okubeera nga kiwaayo report ku content oba ku bintu ebisomeseddwa oba ebisomesebwa buli wiiki on a weekly basis for review babiyitemu ndowooza batukendo bagamba kino mukijjeemu kati musomesebwe muti July nga 4 okulembeze bwa NUP kabukulembeddwamu Secretary General David Lewis Rubongoya bano bannange bwe batyo bakeera bukeeze okubeera nga baanukula era nga bagenda eri Uganda Police Force okubeera nga beevumba akafubo enaggulu headquarters za police gye ziri okubeera nga baddamu ebibuuzo ebikwatagana ku kutongoza essomero lino Leadership School. Obukulembeze bwa NUP bwe butyo bwataddewo ekitebe kino era nga kiri wali kamookya ekifo ekyalimu ekitebe ekikulu kye baatwala Makerere Kavule kakati wano kamookya ne basalo bateekewo essomero eribangula abakulembeze. June 28 SCP Moses Kafeero Kabugo ono nga Director of Human Resource Development and Training of Uganda Police nga yakiikiridde Police Chief IGP Abbas Byakagaba bwatyo yawandiikira NUP Secretary General Lewis Rubongoya era nga amuyita evumbe akafubo wali ku Uganda Police Force Headquarters annyonnyola akawuvu n'akagga ku biki ebigenda maaso ku activities ezigenda maaso ku ssomero lino erya NUP School of Leadership. Bwe batyo nga bali mu kafubo Rubongoya wamu ne ttiimu ye
ne batandika okubeera nga baddamu ebibuuzo ebyali bibategekeddwa nga bikakasibwa ddala biviira ddala eri order from above mu babuuzi bwe muti bwe batemune nga bababuuza ebibuuzo era nga yabadde ttiimu ey'aba top police bosses bwetyo nga etudde nabo batudde sayidi eri. Munnange bano bamaze ebbanga lya weeks eziwerako kasogedde nga bano balangirira okubeera nti baggulawo essomero lino ekamwokya. Kakati olwo nga bababuuza kajojojoju w'ebibuuzo ku biki ebigenda mu maaso, biki ebigenda okubeera nga bisomesebwa mu ssomero lino. Mwagala kutukola ki? Mwagala tujje mugatte mukamwa? Mwagala kusomesa abantu? Kakati ebibuuzo ngenda bikubuulira. Kakati olwo administration eya Uganda Police bano nga bagamba nti meeting eno ekyagireetedde okubaawo nti babadde bafunye information okusinziira ku Lubongo yatugamba nti babadde bafunye information nti essomero lino lisomesa violence, fujjo na bwegugungu, nti bwe buba bugende mwekalakaasi na butya bwe bayinza okubeera nga bajjako gavumenti ya Museveni okusinziira ku bukodyo abaku mbeera eri mu nsi endala. Ebintu bino gye bibadde byokwekalakaasa ne basuula zi gavumenti. NUP Secretary General David Lewis Lubongo yatubuulira. Kakati ebimu ku bibuuzo bye baabuuziza okusinziira ku Secretary General Lubongo nga babuuza olwo bagamba nti lwaki mwatandikawo essomero lino, lwaki mwalitandikawo, why did you establish the school? Ekibuuzo lwaki? Kubanga twagala. Anza jenali batenzera kubanga twagala waffe twalabanga kya mugaso. Ebibuuzo nze abiddamu si Lubongo oba bazzeemu batya bo. Kakati olwo ne babubuuza nti abayizi bameka abaliyo, how many learners are there? Olira okutya okwo ye bali bameka bannange? Temutugamba nti muweza abaana 1,000 n'enkumi 2. Temutuka nti muweza abayizi 2,000. Kakati olwo munnange kibuuzo kiikyo, how many learners are there? Ebyo tebibakwatako. Yegansa kirali batenzera. Ne babuuza ekibuuzo ekirala, bano musinziira ku ki okubawa ebifo? How are they admitted? Musinziira ku ki? Kakati kuddamu kutya ku buwanvu, ku bumpi, ku bunene, ku ki? Kisinziira ku kwagala kwabwe ababeera bazze nga tuwandiika. Nyegansa kinali batenzeramu. Ne babuuza ekibuuzo ekirala, what is the target group? Nti mutagetinga bantu kikula kika ki? Mutagetinga bantu kikula kika ki? Kakati olwo nali badde mbagamba namwe mwagala mujje, bwe mba mwagala mujje musome ebintu ebyaddala. Ne poliisi esobola okuwayo, by the way, abapoliisi baayo ne babasomesezaayo ne bababangulirayo okwo ne baga nti bafune kakoosi ka myezi 3 police force bwemala okusomesa eno ebyayo ne baweereza eri mu byaddala. Nakyo kikola ekyo. Awo mbagamba nammwe musobola okujja kuba you missed out on some important things. Kakati olwo ne babuuza ekibuuzo ekirala nti ani ateeka ssente mu ssomero? Who funds the school? Who funds the school? Ani ateeka ssente mu ssomero? Awo okubagana kw'amaanyi. Mbagambirawo nti Putin yateeka mu ssomero. Mwe mulowoozaani? Kakati olwo ne babuuza nti program ez'abayizi zitwala bbanga ki okuggwa, zitandika nga zitwala bbanga ki? What's the duration of the programs? Kababuuza kati awo baddamu ki? Mbaddamu nti kisinziira okukwatako bwe kukoma. Kisinziira okukwatako bwe kukoma. Oba okwata bw'oba oli repeater nga tukuzzaamu. Ne babuuza nti ddala content ki gwe mugenda okubeera nga musomesa abayizi?
nebongera akagamba nti most importantly what's the content covered, nti twagala kumanyira ddala content kyoyo gwe mugenda okubeera nga musomesa abayizi. Content ki biki bye mugenda okubeera nga musomesa abayizi. Awo nno ewali kalumanywera kubajjukira bino ebintu baali babikola ki, babiwera mu masomero bagenda kubeera nga babizikizazikiza, teri kumanya bikwata ku ggwanga lyo. Baagala abantu babeera awo kati bamanyi engeri gye bafugibwamu, gye bakola batya, kwegamba batuukize kiri nti abantu baliwo okufugwa bufugwa. Lubongoya wamu ne ttiimu ye bwe batyo ne batwala obudde mu kunnyonnyola nga bannyonnyola ba police officers ba administrators mu police nti Noop School of Leadership bannange guno mulimu gwa kibiina ng'ekya Noop, era eno gye tubangulira abakulembeze ab'enjawulo mu biti ebyenjawulo, era tetufaayo oba oli avudde Kenya najja, avudde Congo najja, oba Sudaani najja, ffe tetufaayo, tetufa ku citizenship nti oba bannayuganda bokka. Lino essomero liri international. Kakati n'olw'ensonga eyo mulekeraawo okukubagana, nammwe kennyini musobola okuwira poliisi n'egamba nti atupateninga neki ne Noop. Wendowooza kino kyange nti mumala okusoma bino ebyammwe wano ebyamubakuba ebbatuuni mukole mutya ng'ate mugenda eri bababuulira obukulu bw'okubeera munnayuganda munnansi, nga bavaayo bakoze eki, bakakasizza. Oba oliwo n'aba UPDF basobola okugenda, ye kati muyinza okubulamu aba UPDF omubambega nja okubuuza oyinza okwesanga nga mugamba mulina abayizi, kumbe mulina abayizi abaiseefu bali muli batudde basoma, bali muli kakasajja katunula katikeka kajja kaganye kwata peni okuwandiika kagambe ekyo sijja kiwandiika. Kiri Uganda kakati munnange. Nga Secretary General bwe yatubagulizaako nti poliisi yatukakasizza nti bagenda kusigala nga bamonitaringa nga batunuulira essomero lino buli kimu kye bakola. Era Lubongoya naye n'abakakasa n'abagamba nti ate ekyo kirina buzibu ki? Ffe tulina buzibu n'ekyo kubanga tukolera mu mateeka, tukolera mu framework y'amateeka. Musobola okukola ki? Okubeera nga mumonitaringa, mujje mu monitaringe. Kati Lubongoya atugamba nti kye baaganye bo nga bo abakulembeze ba Noop bagambye nti twaganye okubeera nti tukkiriza okusaba kwa poliisi nti tulina okubeera nga tusabumiitinga nga bawaayo byonna topics zonna ezikavaringiddwa ze basomesezza ku mitendera egy'enjawulo nti buli wiiki babe nga baziwaayo. Lubongoya n'agamba nti ebyo twabiganye. Ekyo bannange kyongera okubeera nga kikakasa butya poliisi bweyagala okumanyira ddala biki ebigenda mu maaso mu Noop School of Leadership. Omanyi ebintu bino njagala mubitegeere muti nti bino newankubadde ng'abantu amu bawooza nti kunywa njaga biki, naye bino tebikolebwa banywi banjaga. Bwe baba nga abanywi njaga bye bakola bino then eggwanga lyafiirwa dda, kitegeeza kubanga ate abategeevu be bagezaako okubeera nga balinnyirira omukisa eggwanga bwe lifunye, okubeera nga for the first time tufunye essomero erigenda okubangula abakulembeze ab'enkya. Muve ku bino batugamba simamenge abakulembeze ab'enkya simanya biki. Kakati tulina ate essomero munnange. Lubongoya agamba nti oluvannyuma nga tumaliriza twabategeezezza nti ekigendererwa kyaffe si kyakubeera nti nno oba oli awo tusomesa ebintu mu bimulowooza kati ng'okwekalakaasa, okukola effujjo n'ebirala. Era naffe ne tubagamba katusuubire nti eno si ye siteepu yammwe esooka okubeera nga muggalawo essomero lino, kubanga muyinza okuba nga ye siteepu yammwe esooka. Lubongoya n'ayogerezaako n'agamba nti kino kyeyongera ku kweraliikirira kwe twali tulina gye buvuddeko nti security agencies ziyinza okubeera nti nno zirowooza nti ekibiina kino ekya Noop kiguddewo essomero lino kubeera nga lisomesa batujju. Enkyo oyinza okukiwulira nti lisomesa batujju. Mujjukire bo mwezi akuba eno ewa Digida ne bagamba nti
abazitezimba babadde bambadde t-shirt za nompo mujjukira bulungi za people power mu kiseera ekyo, naye ndowooza bagenda okulaba nga ekyo tekigenda kukola ne bakifeedinga ne bakijjawo. NUP President Bobi Wine yabuvuddeko yagamba nti essomero lino ekigendererwa kyalyo kyakubeera nga lisomesa a sober generation that cannot be fooled anymore, generation endabufu etasobola kuddamu kubeera nga esiriwazibwa, and the people that will not just want to remove the dictator, n'abantu abatajja kubeera bubeezawo nga baagala kujjako dictator, but also to reform all the rotten systems in our country, wabula okubeera nti nno munnange bakola enkyukakyuka mu systems zonna ezaavunda mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era n'ayongerezako n'agamba nti ng'abaana bamaze okubeera nga bafuna, bannayuganda bamaze okubeera nga bafuna okumanya okwo, tujja kuba tusobola okubeera nga tunoonyereza akawunvu n'akaga ku budget processes. Abasajja ebigambo ebyo nga tebabyagala. Taxation policies, engereka y'emisolo n'ebirala. Era bw'atyo n'ayongera okukakasa nti bannayuganda bonna ba stakeholders balina omugabo mu ggwanga lyabwe erya Uganda, wabula tebaliwo bubeezi nga ba spectators, ng'abalaba obulabi ebigenda mu maaso, nti twagala mumanye eddembe lyammwe eribaweebwa mu constitution, erirambikiddwa mu constitution, n'obuvunaanyizibwa bwammwe okwenyigira mu bukulembeze bw'eggwanga lyammwe mu byobufuzi. Bobi Wine era nga ebyo munnange nga bwe mukubuulidde okutwalizambu ebigenda okubeera nga bisomesebwa. Abasajja babyagalako kopi, baagala content oyo kugamba twagala kati abo babanga abakoze outline, ne kati bo baagala basomere ddala nti okay, bw'oyagala okubeera nga ogoberera taxation policies oba okureforming eggwanga rotten system yeeriwa, bagenda okulaba police is rotten. Abaana batukonye topiki bagijjemu ebyo bye baagala bakuutize syllabus